A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na Uganda bannaffe mwenna mwebale okubeera nga mutulaba, mwebale okubeera nga mutuwuliriza mu mbeera ekyasinze okubanga nnungi. Eno nno ye Uganda yaffe. Era olunaku olwaleero twayagadde programu yaffe okubeera nga twongera okunoonyereza ku nsi yaffe Uganda wa weetuuse ebinnya nga bw'obiraba. Ekyamazima kiri nti buli muntu kyalaajanirako, buli muntu kyayogerako. Ebinnya nga bino bw'obiraba tetubirinako bwannannyini oba oliawo tetulina buyinza bubikolako, naye osanga bwe tutambuza eddoboozi lyaffe lisobola okubeera nga ligenda gye liraga. Eno Uganda era abamanyi obulungi tuli wano ku Sapporo ku Beekeri, bye bino ebinnya bw'obiraba ng'emmoloka bwe zitambula, naye ng'omuntu yakeera n'agenda e Nakawa oba gyonna gye yagula emmoloka ye n'agula emmoloka ye ey'ebbeeyi, naye ng'asobola kugivugira mu nsi bweti, naye ng'ate asasula omusolo okutwaliza awamu. So bw'otunuulira ensi yo obula kyoweekwasa oba kyoyogera ne kyozzaako. So kati bwe tutambula emmoloka ezo z'olaba zitetenkanya ababooda abo, enkuba nno yakedde dda essaawa nga 3 emabega, naye wano we watuukira olugero olugamba nti ekuba omunaku tekya, kuba yakedde dda naye wano ekyakubawo. So bw'otunuulira embeera muzeeyi ssebo, oluguudo lubi nnyo, mbadde manyi gwe bikunyumira kekiri nti otudde. So mu mbeera bw'etyo teriyo muntu yeyagalira mu binnya bwe biti. Bw'otunuulira emmoloka ng'eno ali mu kutetenkanya, yandibadde yatuuse dda, ali mu kuwejjesa mpejjese. So obulamu bwe butyo bwe butambula. Batugambye nti ababooda bano ebinnya bo tebabirinaako mutawaana. Mukulu gyebaleko taata, oli bulungi? Mbu mwe ebinnya temubiinaako buzibu? Biinaako nnyo obuzibu nnyo. Sizaffe zigira piki zifa emisumaali gikunkomoka. Yesebo ebinnya bitiisa bubi. Okolera wa? Nze nkolera mu kibuga. Okolera mu tawuni? Amanya go? Amanya gange Sakande Muzafari. Okolera ku stage ki? Nze ndi Lubyanza. Oli Lubyanza, naye ebinnya bikuli bubi? Ebinnya bituli bubi. Katunuulira piki nga bwe gisabise. Iyo piki empyenyirira. Etunuulira, etugala, bakasitoma. Ogenda omutuusa ku mulimu alina okujja n'engoye. Enguudo ki z'oyinza otumenyera ze weekakasa? Sapporo lwe luno lwe tuliko. Wali kwodi Kampala, oyo mubi. Kati bw'otuukako Kasubi eri ku Masiro eri munda, olwo lubi nnyo. Luno ate lwo lwasusse. Wano wabi wazibu? Wano lwo wasusse. Buli kuba amakuba g'e Kampala gonna. Era nawudde pulezidenti yesebo ng'agamba yagambye kesisi bagiwe sseete yesebo naye ebiraka tebisoboka. Enguudo baziddemu, beetaaga kukola nkole, enguudo bazikole. Bw'ogeraageranya Jennifer Musisi n'aliko, Jennifer Musisi yakola nnyo. Kyogamba akomewo bw'aba kisoboka. Jennifer Musisi akomewo kubanga enguudo zisusse. Kisaka ye oba mmese zikisaka birabika bigaanyi. Kale tweyanzizza, kali tetenkanya ofune w'oyita mpola mpola olabike ng'ogenda. So bwetyo wetambula mpola mpola, naye nga ki ekyamazima Uganda yaffe teyeeyagaza okusinziira ku nguudo. Ekyewuunyisa nti ebweru w'ekibuga yo otuukayo ng'oba wali kalekaleko, naye ate Kampala yo kirabika nga kibi nnyo okutwaliza awamu. So tusaba bekikwatako okulabika nga twongera okuyambagana oba batuyambe embeera erabike nga ekyukakyukako. Otherwise embeera gye tulimu teyeeyagaza n'akatono okusinziira ku binnya ebiri mu kibuga Kampala okutwaliza awamu. So bekikwatako tusaba mulabike nga mutuyambako, obulamu bulabike nga butereera. Buli omu waali atetenkanya butetenkanya, buli omu waali avuga byatategeera, buli omu waali. So yembeera egenda maaso mu Kampala, ebinnya bingi nnyo. Abali ebweru w'ekibuga be bafunamu okutwaliza awamu, naye abali mu kibuga tuli mu kubonaabona okutagambika olw'ebinnya ebiri mu kibuga Kampala. Kale tugenda kubeera nga tubatambuzaako ne ku nguudo endala, tulabe oba oliawo bwe kinaabeera, naye nga wo wano si walungi n'akatono. Omusajja wa booda nga bw'agambye atumenyedde enguudo ez'enjawulo. Enguudo ezo zonna tugenda ku making sure nti tuzitambulako, tuzituukeko, tulabe bwe zifaanana, tulabe bwe ziri. Gwe ky'olina okukola kutwekuumirako, katutambule naawe okutuusa ate ewalala gye tulaga. Wano nno we tuli oluguudo luno oludda saidi zeno baluyita Sir Apollo, naye ng'ate luno olubi ennyo lwe tubadde tuli mu kukolako baluyita Nsalo Road. Nsalo Road wano we tuli we bayita ku Beekeri, era waliwo abakulu abakolerawo emirimu gyabwe ate nga be bamu ku basinga okuba nga bakozesa oluguudo luno mu mbeera eno yennyini nnyini. Waliwo omukulu gwe tusinkanye wano, twagala tuwayeemukko nabo oba oli awo kutwaliza awamu batubuulire ku mbeera.
munne nsanyusa okulaba nange bwendo sebo mugyebaleko gwe ng'eyo nnyonjo obulala okusinziira ku luguudo kwe mukolera mbi nnyo olw'embeera y'ekkubo nga bwe lifaanana. Eno stage bagiyita batya? Bagiyita Bakery Sapolo. Mwe muli ku luguudo olusinga okuba nga lunyirira lubi ku bibiri? Lubi nnyo ku bubi era luvaako n'akisidenti, waliwo emabega akisidenti yagwako naye nga mbeera yaluguudo ezire nga kivudde ku luguudo. Kati emmoloka zino tezibakuba mazzi eziyitawo? Zikukuba naye ate kati tunaddawa. Temulina kyakukola? Tetulina kyakukola. Bambi wano okoleddewo okumala bbanga ki? Ekiseera ekiwerako naye nga luzze lufa mpolampola bayiwamu ettaka enkuba bweritwala bayiwamu ettaka enkuba bweritwala okutukwena embeera. Mulina koko gye mwekubira ku mulanga nti muyambibweko oba nammwe mulaba birabe? Gavumenti erina obuvunaanyizibwa kyaffe tekigamba. Tulina kulagira gavumenti n'ekyo nze bwe mba taata tekineetagisa baana nti balina okulya, nina okumanya nti balina okulya. Kati sinziira wano olagire gavumenti. Nsaba gavumenti sigiragira naye ngisaba kubanga yentwala yenkulembera. Yesebo nze nsaba gavumenti etukolere enguudo. Naddala oluguudo luno lwa Sapolo lubi nnyo. Tusaba gavumenti ebitukolere. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeega. Omukulu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Oli bulungi muganda wange? Weebale kuuma ggaali ku luguudo luno nebanga efaanana bweti? Gezaako naye efaanana kwayo era nga olaba embeera y'ekkubo efaanana tusobola kugikuuma mu mbeera gye yali badde. Kali kiki ng'oli musanyufu gw'osimamu n'ebinnya? Ali badde musanyufu kuba ndi mu nsi yange naye olw'embeera embi gye tuwangaaliramu. Yesebo stress ogireeta ennyo ate okaddiwa. Mbitegeera. Kati oluguudo mulusanze butya luno? Oluguudo olwo tulusanze mu mbeera y'ekikulu ekibi bannaffe. Obubenje obusinga tubulaba wano, embeera ekisinga ebiseera ebisinga nga bijja ku lw'ensonga y'ebinnya. Oba ovuga boodaboodayo munno n'akulumba oba wamotoka ne mwetomererayo akagaali oba piki munno ne mwetomeregana naye ng'ate nga buli omu ali mu butuufu olumu. N'olw'ensonga eyo twalisabye abatusingako nga gavumenti KCC etutaase nga ffe abantu ba bulijjo. Amannya gaffe? Amannya nze Lugwamasoweedi. Omukulu Lugwamasoweedi tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mupaatiri oli otya taata? Njebaleko. Mukama otambula naye? Amiina. Amannya gaffe? Amannya nze Kampala Agafa. Awo wedda nkwagala nnyo awo mbitundu awo. Tusale n'oluguudo. Jangu tusale oluguudo kubanga naye kati wano bwe bantomera mbeera ndi mu matwalego ssebo. Bwe bantomerera wano mbeera ndi mu matwalego. Kakati okola ku stage eno. Oluguudo nno mulusanze mutya? Emmotoka zaffe zonna era oluguudo luno yesebo tusaba gavumenti etuyambe oluguudo lwaffe luno lukole bulungi. Buli lunaku mukolera wano? Wano wetukolera buli kanaku. Emyaka gyonna muli wano? Mpola epulingi emmotoka zonna tuzimazeewo. Oba zino galaji ezibalinanye ze zisimamu ebinnya? Galaji nga dde oluguudo n'emyaka mingi nga muli wano? Emyaka gye tumaze tebalukolangamu. Kati gavumenti yo mugikubira omulanga. Omukulu sooka ojje katono kuba mpulidde ogamba okusimba ebitooke mu luguudo luno. Ate gwe olabika oli munyiivu nnyo. Tugikubira omulanga tukolera ekkubo lino. Kale ogwa n'owennyini w'okolera nga stage master. Tweyanza nnyo tweyanzeega. Omukulu sebo tusanyusa okukulaba. Weebale nnyo weebalire ddala okubanga muyiiya. Ogende nti ebbanga lyonna nga mukolera wano. Myaka. Sapolo lwe lumu ku luguudo ezoogerwako okuba embi ennyo. Naffe tuzeerabiddeko nga bwe luli. Olwogerako ki? Kati nze awangaalidde kuli abasajja bakubye ebiraka empale bw'ogikuba ennyo ebiraka etuuka n'eyulika bulungi. Bwe kiri? Si bwe kiri. Bwe kiri. Kati empale baagikuba nnyo ebiraka kati yayulise bunyulise. Tekyasobola kutungibwa. Era lwali lwokka lwakuba sinaba kujja ebuutusi nga tozireeta. Okolera mu buutusi? Kuba tuli mu nnimiro tukyali mu kkubo. Kati bw'eba yaakakya waba watya wano? Nkugambye eba nnimiro. Omanye ennimiro? Esebo. Eba nnimiro. Kati gavumenti gigambeko. Sina kyenjigamba wabula bwerwawo kuba ndiwadde salesale ya myezi ebiri ejokka bwerwawo ngenda kutumya ebitooke byange ekikyusa simba olusuku paka ku bitabo weeriire emmereyo kati ate nnimiro eri wano kati tutwekubemu akaama wano katono Kisaka ne Jennifer Musisi tugeraageranye biri bitya olowooza
abo abalonda yatya y'omu sina kyembogerako. kale omukulu ndaba otaddeko kakesisiye wano n'ebirala mwe musima ebinnya muno ffe tubisima ffe tutereza ekkubo okimanye n'obusente bwe baatuwa biliyoni 6 kati biliyoni 6 kati ziri mu kukola kati wano mwakozeewo kati wano walimu puroguramu bajeti kati eriwo mulinde emyezi ebiri yokka sente fulume ziveeyo tutandike naye batugamba dda zaayita era ne puroguramu nengikola nga batugamba nti mu gwokubiri enguudo zitandika zonna tutandikire ku biraka ezikyali nnungimu zijje zikola oluguudo tugenda tuziba ki obunya kwega mwatandikidde ku biraka wano wetukalakase bo tugenda kukolera mulundi gumu bonna tukolewo tutekewo kati amanya gaffe amanya gange bambita kale mu Buganda bagamba erinnya lyo ze kule Amira Moses gwe kule Amira Moses okuva e Kasese kati wano okolawo ngani wano nkolawo nga chairman wa stage ya bodaboda gwe chairman wa wali chairman wa bodaboda nendoza gwe oli mu mativu n'oluguudo tolulinako buzibu luno ndi mumativu ndi tugenda kukolebwa naye essaawa eno situation eriwo okimanye obanga okyali mu programu y'okukola essaawa eno oba oli mu kutegeka kale kati muli mu kutegeka tuli mu kutegeka kigenda kutereera kale tweyanziza nnyo tweyanzeege era tukutadde mukama akukuume kale embeera nno bwetyo bwetambula naye nga kyoba omanya nti oluguudo ddulu bayita saapolo si lulungi n'akatono ebinnya bingi nnyo okutwaliza omukulu gye baleko taata oli bulungi weeyagala ndaba wiisoda ndaba firimbi efuwa ki oli mukozi wa ku mafuta mwe musima ebinnya wano mu nguudo mbeera yansi oli mu mativu n'ebinnya bino naye kati mbadde nsaba tutambule mu konzi naawe mu binnya bino bakasente ddala binnya abamu abadde atutomera kale wano nno tuli ku saapolo olunaku olwaleero wetukoledde okutwaliza awamu naye nga embeera si nnungi n'akatono ku saapolo wano kaggwa loodi anti ebinnya nga bw'obiraba tuli mu ntaana eziwedde emirimu byakuta oziwulira emmotoka bwe zityo bwe zeekoonakoona kale wano omazeewo bbanga ki wano nzuddewo myezi nga 8 ng'obulamu buwangaaliza wano obulabye otya kinsuseeko badde nsaba bannanyini kibuga abatutwala batuyambe batukolera amakubo kuba naffe kale kakati wali owuliddeko kusuubira okukola ebinnya bino oba tonnaliwulirako wulira nga muzeeyi yatusayiningira obukadde simanyi 6 biliyoni 6 ne biliyoni 6 okujjako tuzimbiramu ebintu okutuyiramu ettaka tezitumala twongere sente ekkubo balikolokote libere ddungi weyagalire mu kibuga kyaffe naye ebinnya bisusse motoka ziggwawo kukibugwawo abantu bagwamu nange nakagwamu naawe wakagwamu naawe omanyi okugwamu kati naguddemu ekyo kino wakiguddemu batuyambe buyambe bajje batutereza kasana abavuga eza gavumenti nabo babiraba bano sente bazitwala naye tebatufaako n'abavuga eza gavumenti yiyo ya medical nabo kase ekirungi nabo ebinnya babikola ki gwamu naye batuyambe batuterereze ekyokulya sente sinsonga kuba sente zirina oliibwa naye batukolere batuterereza mu makubo ebisigadde tunabira bano be bamativu n'ebinnya mu nguudo bo bakozi kuba boka boda kayita eno naye nabo bagwamu smart city bweti bwefaanana kale naye nga bwetyo bwetutambula mpola mpola tuli mu kibuga Kampala okutwaliza awamu tuli ku luguudo lwa saapolo embeera si nnungi n'akatono ku saapolo kwe tuli program agafa kubiduka tukutegeeza nti embeera si nnungi n'akatono oluguudo terweyagaza okutwaliza awamu abantu bangi balaajana nga boogera ku kikwatagana ku biguudo
buli omu atetenganya kuyitako walamu ewakyamu tasobola kuyitayo olw'embeera eriwo otherwise oluguudo luli bize nnyo nga bw'olulaba naye wakati mu kubeera bize era lumaliriza abantu tebalweyagaliddemu n'akatono ababooda bawanika bigere nga baluyitako abatakisi nabo banoonyako walamu we balina okuyita mu mbeera eyo yennyini so tusaba oba oliawo bekikwatako okulabika nga batuyamba waŋŋambye wano omazeewo bbanga kikulu n'oluguudo ng'oli ku luguudo luno naye kati enteekateeka y'edduka olwolinako omanyi weetuuse enteekateeka y'edduka nawulira nga muzeeyi akyogerako naye tetunaba kumanyako bayimiridde batya naye nibadde twagalako ku mwami Muhammad si MP waffe Muhammad Nsereko naye ayiteko wano atulabe kuba tetumutegeera muganda wange gyebale ssebo mpulidde moloka katono ogireke wano anti wayino Kampala yaffe ndaba n'oliwuuli ndaba enteekateeka ya smart city bwetyo bwetambula kale tukwagaliza birungi byereere otuuke bulungi kati nno yembeera bwetyo bwetambula mu kibuga Kampala okutwaliza awamu tenyuma n'akatono ebinnya abantu beetomereramu n'ebirala okutwaliza awamu kati ebintu bwe bityo bw'obitunuulira wano mu kibuga Kampala tebinyuma oba oliawo tusaba bekikwatako twongere okubeera nga tuyambagana mu mbeera eyo yennyini ono naye wano we bamutomeredde wano ku Saapolo Kaggwa Road kaakati nno muganda wange gyebaleko emali yeeno gwe bakoonye kale kati tulina kuyambagana kulabika nga tukuzza engulu muganda wange tulina kuyambagana omukulu ono alabike nga adda engulu oba oliawo aveewo tulabike nga tweyongerayo ye smart city eno kale bwetyo embeera bwetambula omukulu bamukonye n'agwa naye osanga tenga tebibadde binnya adde bayinza obutamutomera omukulu gyebaleko okolera ku luguudo luno olumazeeko bbanga ki 7 ng'okolera kuno oli mumativu nalwo oba gwe alwonoonya aluluddeko ennyo bino nga bye tulabye nga batomera owa booda n'agwa gwaluwangaliddeko bibeerako nnyo oba just kibaddewo leero ebyo bya bulijjo ate era twabimanyira kuba ne banajja okukola nakyogerako bagenda kujja bateekemu kutuusaawo bitaka kati awo wasobola okuyiwaawo ettaka n'emmotoka yabadde mugenda biko round about ey'ettaka byennyini bajja ne bayiwamu ettaka nebalingawo ne bajja ne bagumizaawo batambula ne bagenda bagenda kujja basalemu bayiwamu ettaka balivolingawo batambule bagende kale embeera bwetyo bwetambula ku wano wennyini muganda wange ate obadde eki olujegere luvuddeko byebizibu ate era nabyo byasisinkanye oluvannyuma lwa pikipiki okubeera nga ate bwetyo bwekikoze kale katweyongereyo tujja kuba twongera okulaga enguudo ez'enjawulo nga bwe twakusuubiza naye nga tuli wano okussa Apollo Kaggwa Road mu kibuga Kampala bwetyo bwe tutambula mpola mpola ebinnya mu nguudo byo birabika nga bifuuse ebinnya mu nguudo atambuza amawulire gatuuke ku munno ne ku munno ne ku munno ne ku munno nti twetaaga kubeera nga oba oliawo enguudo ziddaabirizibwa obulamu okubeera nga butambula bulungi nnyo nnyini ddala so Saapolo bwati bwafaanana naye ng'oluguudo nno luli mu kibuga Kampala okutwaliza awamu teruli wala nnyo naye nga bwe lutyo bwe lufaanana oluguudo luno olwa Saapolo nga bwe tulukulingizaako akatonotono bwe lutyo bwe lufaanana okutwaliza awamu tusaba bekikwatako okubeera nga twongera okuyambagana mu mbeera ey'oluguudo luno waliwo ekinnya ekiri wano kye twandyagadde okubeera nga tukulambuzaakokko okakasa kale mu mbeera eyo yennyini njagadde tubalageko era ne wano tukyali ku luguudo lwa Saapolo Saapolo yono yennyini gwe tuli mu kwogerako bali beetoolola kuyita eri mabbali sigamba nti oba oluguudo tebalwagala naye olw'ensonga nti gye balina okuyita obulamu gye bulina okutambulira kyekibayisa eri emabbali naye nga ne wano baagalawo endala zeetoolola ziyita eri si kugamba nti wano wakati tezaagalawo naye olw'ensonga nti tuli mu nnyanja wakati nga n'amazzi ne bwe bawiiki namba tegasobola kuggwawo olw'obungi bwago naye ng'ate ekyewunyisa enkuba yakedde dda naye nakati essaawa eno ekyatonnya nga bw'olabawo nti wawano wakyajjudde mu mbeera eyo yennyini so nabwe gutyo we twongerera okusaba bekikwatako
okubeera nga bongera okutuyamba okukola enguudo zino obulamu okusobola okutambula obulungi. Kino kinnya kiri ku Saapolo, ababooda beetooloola bayita eri, ab'emmoloka nabo ne batetenkanya ne bayita eno okwewala okubeera nga bayita mu mazzi. Nange lwakuba nti sisobola gayitamu nina kulinda mmoloka okutuusa lwe zinaggwayo nsobole okuba nga nsala ekkubo, naye nga nandyagadde okubeera nga nsala okugenda gye ndaga. Kati nno yembeera bwetyo bwetambula wano mu kibuga Kampala okutwaliza awamu, naye nga si byangu n'akatono okutwaliza awamu munnayuganda munnange asobole okubeera nga otugoberera. So kyekino bwe kityo bwe kiri wano bwe nkiyimiriramu mbeera nga kiri wakati eri emabbali n'emabbali, emmoloka zitambula, booda zawaguza ziyita eri wagwala olw'ensonga nti tezisobola kuyita mu mazzi wakati, era nazo tezikyegomba kubeera nga zigayitamu. So yembeera eyo, naye nga si birungi n'akatono okutwaliza awamu, bakole amakubo. Okay, so embeera bwetyo bwetambula, si bintu si birungi n'akatono. Buli ayitawo alaajana bibye, emmoloka zifuuse emmotoka, pikipiki zifuuse pikipiki, obwedda muziraba nga zigwamu. Kati mu mbeera eyo yennyini ey'okubeera nga zigwamu, we tulina okubeera nga tuyambaganira obulamu bulabike nga butambula bulungi nnyo nnyini ddala. So bwe tutyo bwe tuli ku Saapolo Kaggwa Road, tuli mu kibuga Kampala eno Central Division, naye obulamu bo bwe butyo bwe butambulira ku luguudo luno olwa Saapolo. Kale tugenda kulambuzaako ku nguudo endala ez'enjawulo nga bwe twakusuubiza. Toyina okumanya nti tugenda kutambula naawe tulabe enguudo ez'enjawulo oba oli awo, naye nga si birungi n'akatono okutwaliza awamu. Wano tuli ku Saapolo opposite ne Shero eya Saapolo mu mbeera eno yennyini. Ekinnya kyekyo tukikulambuzaako, ate tugenda kubeera nga twongera okukulambuza enguudo endala ez'enjawulo. Ekirungi nti awo obaze okulabawo, ntetenkanya kulaba wempitira nga tebantomedde, naye nga si byangu okutwaliza awamu. Amanya Haji Badu Serenjoji, ssentebe wa paaka empya. Yesebo. Kale ndowooza era mwabadde mwagategedde dda nga nagabagambye nti Haji Badu Serenjoji chairman New Park mwana nzaalwa ye Butambala, era nga tuli mu bannabutambala ffenna. Haji, ebinnya bino mu nguudo okutwaliza awamu, emmoloka esinga okukola mu paaka empya esinga mpya oba oliawo okutwaliza awamu, naye ekinnya bwe kiba kikuba tekiboola mpya tekiboola nkadde. Ebinnya bino tugenda kukola tutya? Ebinnya bingi naddala mu Kampala, nali Kampala yekka ne buli tufuluma disitulikiti ez'enjawulo, naye ekiseera kino okusoomozebwa kw'amaanyi olw'ebintu bibiri. Ekisooka amakubo gabadde mafu, ate nebijja kufuna ekizibu ky'enkuba nekyongerera ddala okwonoonera ddala, nezibadde zisobola okuba ntusobola okuziyitamu nazo zifudde. Nti yeetaaga esango oba oli amaanyi ag'enjawulo. Omukulembeze gwanga yagambye nti abawaddeyo akasente akakola ebyo, naye omundi gwono tusaba bakole ebyo byennyini ebyo. Waliwo wetaaga ebiraka, wetaaga okukolera ddala obukozi kwennyini. Naye buli otubeera nga kubanga ffe emmoloka ezaffe eza takisi mutuufu omusolo tuguwa n'okusinga abalala abakozesa enguudo ezo. Oyinza okwesanga nti oyinza okusanga mayiket eyinza okukozesa amafuta ga mitwalo 10 lunaku, naye osanga emmoloka ya takisi ekozesa amafuta ga mitwalo 3, ogwo guba musolo. Waliyo paaka yoza fees zetuwa awatali kkayanana kw'amaanyi, era ndowooza emmoloka nga bazireze makubo zisasula. N'ekyo enguudo zino buli we ziffe ennyo zikosa ffe. Bwe kiri ekisooka jaamu ava ku kinnya ekiba kyesimbye mu kkubo. Ekyokubiri jaamu amala okukwata okeerebwa mu budde mu kufuluma. Ekyokusatu akisidenti, kubanga oyinza otoneegala mmoloka ku mmotoka onyigo wa bodaboda yeewala ekinya naawe okyewala, noweebigere ewala okulinnya mu mazzi gali adde ebbali naye ebbali jaza nebyo yagala okukola ki naawe okuyita. Era kikutukosa ffe n'abavuga emmoloka ezirina obugombo obwo naye egwa mu kinnya. Ate zisusse n'omungi omulundi guno kubanga muyimbi yamujja ne kibasiba zo ne zijja emmoloka 3 ne zireeka ne ziyitawo. Naye tusaba abakulembeze aba Kampala, abalonde n'abatali babeere ku mmeeza emu. Kampala waffe, Kampala waabwe, kubanga buli kibuga ekiyonjo kisanyusa omukulembeze ow'akalulu, kisanyusa n'omukulembeze atali w'akalulu mu Kampala. Kampala akuŋŋaanya abantu bangi nnyo, gwe mutima gwa Uganda. Omuntu ava ekitigumu, ava ekisolo,
ave Gomba nave Butambala ewaffe asibira Kampala ate mini Central Division eno bwe kiri omuntu yenna bw'abani ya taxi ng'ava e Butambala nagandi ngenda Kampala naye bw'omugamba nti nate tamulabanga Kampala amafuta mu Central Division wano n'olwekyo wano wewatereera bebe wa Kampala wajja kutereera basooke bakole enguudo ezisinga okuba bize kuba wali ezitali bize nnyo nga tuyambeko bazikole sente eziriwo kuba gavumenti yagala obbikola n'oluusi benza okulemererwa nga sente ze zitaliiwo oyinza okubeera n'amaka gawaka olina ennyumba mwosula olina effumbiro n'obeera n'effumbiro nerimala emyaka 10 totaddeemu ddirisa n'eddirisa oba tolyagala naye bufunda bwa nsawo naye mubufunda obwo tunyigirize nabo banyigirize batuyambe babikole kyensuubira nti bajja kukola kuba nabo mwe bayita obulungi bw'ekibuga bwe buli omulimu gwabwe obulungi bw'ekibuga buwakwera ofisi ze bali kale tweyanziza nnyo tweyanzeege tubadde ne Haji Badru Serunjoji chairman New Taxi Park ebigambo bye bikulu nnyo era tubitwale nga bikulu mwebale nnyo mwebalire ddala amanya gange nze Mayambala Mustafa nga nze vice chairman administration w'omukago ogutugatta ng'aba taxi oguyitibwa Federation of Uganda Taxi Operators yesebo kakati mukulu tusanyusa okukulaba nate mu mbeera eyo yennyini Kampala nga bw'ogiraba okunoonyereza kulaga nti wetugenda mu transportation abatakisi be basinga okusasula omusolo wano mu ggwanga Uganda wakati mu kubeera nga musasula omusolo omungi ennyo naye ate ne tulaba nga ogutayambye ku department yaffe taxi etikka abantu 14 mu butuufu ogiwulira nti eba emenyese nnyo okusinziira ku bantu ate nga tesosodde nti etikka ba kilo 9 oba 25 etikka n'ab'ekikumi 3 kati n'osanga nga bwegwa mu kinnya yeetaagana kuyambako okuvaamu ebinnya mubyogerako ki ekituufu tuli bubi nnyo ku kigambo ekikwatagana n'enguudo mu Kampala ate naddala ffe nga aba taxi ng'oggyeko bannaffe abalala abakozesa enguudo za Kampala nga bamayika naye ffe aba taxi enguudo ne paaka y'ennimiro yaffe bwe tunoonyeza ekyokulya era tubeera nnyo ku nguudo nga tunoonya okuyimirirawo n'olwekyo enguudo buli lwe zibeera embi tuba tukosebwa nnyo tunyigirizibwa n'enguudo mu Kampala olw'embeera gye zirimu ezisinga obungi etali nnungi enguudo zijjudde ebinnya n'ezaali zikoleddwako kubanga statistics za KCCA ziraga nti KCCA ina enguudo eziwera kilometers 2000 n'okusoba mu Kampala wokka naye ate kilometers 2000 mu 2 n'okusoba kukoleddwako kilometers 2 2,000 tezinnakwatibwako 2,000 tezinnakwatibwako era KCCA egamba nti bwe tudda mu percentages yakakolako enguudo ezirina kolas ziri 30% ate neziri 30% era nazo tezituukanye nabo ate zirimu ebinnya so n'olwekyo kiba kitegeeza nti tuli bubi enguudo zituyisa bubi ebyenfuna byaffe kati ate byeyongedde okwebbika olw'enguudo embi lwa nsonga nti ennyingiza yaffe okuva covid lwe yakuba ebyenfuna yakendeera abasaabaze tulina batono olw'ensonga y'okuba nti bizinesi z'abantu ba bulijjo betwalinga tuleeta mu kibuga n'okuzzaayo bakendeera so ennyingiza yaffe yakendeera ate ensaasaanya yaffe ne yeeyongera lwa nsonga nti emmotoka zaffe zoonooneka zikutuka sepulingi zikutuka obukono zikutuka bolo joints zionooneka suspension olw'okubanga ebinnya bye ziyitamu nga zitissa abasaabaze mu kibuga Kampala byeyongedde obungi so n'olwekyo ffe tuli mu kufiirizibwa kwokka okusinziira ku mbeera eriwo n'olwekyo okusinziira nga bwe twawulira nti pulezidenti yavaayo n'abaako ekiragiro kye yawa abaminisitule y'ebyensimbi babeereko akasente ke baleeta eri KCCA wabeerewo okweweezaako okukola ku nguudo ezimu okulaba nti ebinnya bizibwa ekyo ffe twakyaniriza ffe ng'abantu abasiiba nga tukozesa enguudo mu Kampala olw'ensonga nti twawulira nti KCCA eyo yali eyina proposal yaayo ng'ega nti eyagala enguudo kuddamu kuzikola
ekintu ekirabika nga kiyinza okutwalawo emyaka ate nga mu kiseera kino tuli bubi kubanga waliwo enguudo zetutunuulira ekyokulabirako kyenyinza okuwa ye Katwe. Oluguudo lwa Katwe bw'ogenda okuluyitako okutuuka wakati wa Katale ka Kabaka ne Kalitunsi Sapoba waliwo ebinnya naye ng'ate tekyetaagisa kuga nti oluguudo lulina kumala kuddibwamu abantu okufuna emirembe basobola odduyitako. Ekyo ekitundu ekyonoonese kisobola okuddaabirizibwa ebinnya ne bizibibwa. Bw'ogende nateete mu bitaala waliwo ebinnya ebiri mu bitaala wennyini nga weesanga nti emmotoka ebitaala bizita ebinnya ne bizigaana okutambula ebyerudde walala ne bita nga zino ezasoose okuteebwa tezinaba kutambula. Kati noweesanga nti okuva nateete okutuuka e Busega otambulirawo essaawa eziwera 3 mu katundu akatono ennyo naye ng'ekireese omugotteko ogwo gwonna ebinnya. N'enguudo endala ezo twogera ku zino ezirimu ebinnya ezeetaaga okuddaabirizibwa naye waliwo nezeetaaga okukolerwa ddala. Kati nga bw'ogenda ku luguudo lw'Essalaama olwo lwo terukyalinawo oddaabiriza lwetaaga kukola kale ezo zo zisobola okutwalayo obudde baziteeketeeke bazikolere ddala naye aweetaaga okuddaabiriza okuteekamu okuziba ebinnya. Tusaba KCCA mu bwangu obw'ekitalo ebinnya ebyo bibeere nga bikolebwako ate n'enguudo endala naddala mu Kampala Metropolitan Area gavumenti tugikubira omulanga nga tugisaba ebe ng'esobola okuteeka amaanyi gaayo gonna ku nguudo ezikola Kampala Metropolitan Area. Enguudo ezo senga zinaaba zikoleddwa bulungi Kampala egenda kuta. Kampala bw'eneeta ikonomi egenda kuta kubanga omuntu kijja kuba tekikyamwetaagisa kusula nateete mu lutobazi kijja kuba tekimwetaagisa kusula bwayise ajja kusula owenateete ajja kugenda Mpigi ow'ebwayise agende Luweero kubanga kijja kuba nti enguudo bwe ziba zikoleddwa asobola okutambula mu mayiro ezo okuva e Kampala okutuuka e Luweero mu ddakiika 25 mu ddakiika 3 kati kitegeeza nti oyo omuntu ajja kuba asula Luweero ajja kuba asula Luweero ajja kugula poloti e Luweero azimbeyo akayumba oba apangise Luweero ku ssente eziri wansi asobole okutumbula ebyenfuna bye. So kitegeeza nti senga gavumenti eteeka amaanyi ku nguudo ezikola Kampala Metropolitan Area ne zikolebwa bulungi zonna connection nebeera nnungi kitegeeza nti ebyenfuna bya Uganda bigenda kusumulukuka biddukire ku sipiidi ey'ekizongereza. Okay. Kale ebyo nno bye bigambo by'omumyuka wa Federation of Uganda Taxi Operators Joint out of ye mumyuka era bwati bwatunyonyodde ku nsonga ez'ebinnya mu ggwanga Uganda n'awanjagira gavumenti okubeera nga oboolyawo etuyambako mu kubeera nga eddaabiriza enguudo mu kibuga Kampala. Tweyanza nnyo tweyanzege kati wano tuli mu paaka enkadde tugenda kubeera nga twogera n'abantu ab'enjawulo ku mbeera y'ebinnya mu Kampala okutwaliza wamu. Mukulu sebo amannya go? Manya mpitibwa Sowali Mwanje nkolera wano ku stage y'Eggaba era ng'omuwandiisi wa stage. Sebo tufuna okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo naddala ku nguudo zaffe mositule ez'omu Kampala wano era stage zaffe nti yakumpi tukolera kumpi wano mayiro 7 n'ekigwera nga emmotoka zaffe zoonooneka nnyo kyolaba batugamba nti emmotoka z'ezitawuni services ziba nfu nnyo naye ekyesinga okuleeta obuzibu binnya oba emmotoka omala gikola leero evugayo ennaku 2 neddamu nefe ekintu kyekimu kyewakakola kyolaba emmotoka zaffe teziva mu galagi tubeera mu kkanika buli kadde era bakama baffe tusaba tuyambe batukolere ku nguudo batuzibire ku binnya ebyo naffe tusobola okufuna kasente naye tulaba nga buli kaseera akasente tukamalira mu kkanika naffe tujja kukola kyekyo bakama baffe gyetusaba. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Amina. Kale omukulu otukidde ku neyanjule ssebo weyanjule nsi ekutegeere. Manya mpitibwa Kamyawire ku Gaba stage supervisor wa paaka enkadde ate nga nze stage master wa Gaba stage. Tweyanza nnyo mu kululumansi naye ku nsonga gy'otugambyeko ffe nga bavuga ebiduka twalaajana dda nga twebuuza at least oba ssente bagambye nga mukulu Odimeya byagambye nti ssente ezaweereddwayo obuwumbi omukaaga ntono at least bakozese ku nkola yaffe ey'Ekiganda mukulu mansi bazibe ku binnya ebyo olw'ensonga emmotoka ogiyiwa obuyimaaso awo obeera mu 5,000+ ebinnya ebyo byolaba ekyokubiri n'abagagga beekyanze
buli lunaku n'omulojjera ekirwadde ekiri wansi eky'emmoloka yakutuse wansi emmotoka yakutuse wansi pulingi baziseera naye batuyambe ate si bakozese ku ttaka bagire nga babizibaazibamu emmotoka zigire nga zikola ki nga zitambulira naye tuufa lwa nsonga omugaga gamba ovuga bubi naye nga tovuga bubi lwa nsonga bw'ogenda kugaba loodi binnya bw'ovuga ogende eka gy'osula nayo binnya buli lw'ovugira wonna kibaki naye kye twandisabye gavumenti bwe kiba nga sente zikyali ntono at least egire nga ekozesa ku nkola eyaffe eŋŋanda egire nga eziba ebinnya ebyo n'ettaka enguudo zire nga zitereramu katono tube nga tutambulirawo mukama wange kale tweyanziza nnyo tweyanzeege gaba stage sebo stage master omukulu Kamyawire ku gaba stage bwetyo bwe tubadde mu paaka enkadde wano eno ate tujja kubeera nga tuwongera okutuusaako n'abalala nkyali Lumansi Ediriisa ku kamera egasiraje ndi naye mu mbeera eyo yennyini mwebale nnyo mwebalire ddala kale wano we tuli lyekkuba erigenda ekiruddu ku ddwaliro olwo twala ekyokulabirako nti otwala mulwadde gwe twala ekyokulabirako nti otwala mulwadde kati eno gitufuule nti ambulance kale otwala mulwadde mu ddwaliro era ali bubi kakati buno obudde tugendako kiruddu wabula nkubiriza abavuzi ba taxi ku luguudo luno kuba kyekyamazima bavuga bubi era ne mu Uganda yonna be bamu kuboogerwako kuba kyasinze okuvuga obubi ate babawaayiriza n'okuwaayiriza sinnakola kunoonyereza naye kyekiŋŋambisiza nti babawaayiriza nti ku njaga mwagenze wala nnyo so na bwe gutyo abavuzi b'okusala amaloodi tusaba mukyuseemuko ku nvuga abatakisi so si bonna naye era ne gye tugenda ogenda ziraba batikkira mu kkubo bapaakinga mu kkubo so ne mumaliriza nga babavugisizza si bulungi naye nga olunaku olwaleero njagadde tutunulire ne ku mbeera y'oluguudo bweri nga tuvuga okugenda ekiruddu oba oli awo twongere okutegeera nti Uganda byebinnya birabika nga biri buli wamu gye twasookedde yonna muzze mulabayo nakati we tuli nawo mulabawo tuli mu kuvuga tugendeko ekiruddu naye nga kuba nti olaba kati otuuka wano n'okkiriza nti ekyamazima kiri nti kati mpitewa mu kulabako gwe ali eyo emabbali osobola okunsongerako n'oŋŋamba yitaawo kati mpitewa mu butuufu bwe muwulira ng'eguddeyo munaatunona mu binnya emabbali n'emabbali yonna wafaafaaganye obuba obusigadde olaba n'owa takisi atuuka n'avuga empola ng'omanya nti gujja bagidde omunafu okuzaala kaliira kaakati kiruddu yoyo mu maaso we tutuuse woolengera mu maaso awo tugenda kati emmoloka nayo nnene ogiraba nti nnene laba ebinnya wano naye omulaba naye avuga kanaana ndowooza ogiraba mmotoka nnene kitegeere Land Cruiser ze zimu ku mmoloka ezitawulira binnya naye kati bw'otunuulira ekinnya ng'ekyo olaba wano wonna we tuli owulira ng'ekyamazima amaanyi gakukola ki gakuggwamu omuntu n'ogumiikiriza munno mpaka lwanaavaayo gwe osobole okuyitawo naye nga lwe luguudo olugenda ku ddwali ku referral hospital kiruddu okitegeera lwe luguudo lwe tuliko kati so wootunula mu maaso awo olaba ly'eddwaliro ly'ekiruddu liri ku luguudo luno olwa Salama Road Munyonyo era nga tufubutuse ku sayidi y'e Munyonyo kati wano we tuli ke katale kana akali wano nga naye manga yonna binnya toyina woyinza kayita kati ono waggulu y'ekiruddu nga bw'omulaba awo eryo ly'eddwaliro lya kiruddu ekyemmanga n'ekyemmanga yonna waayonooneka dda ebinnya bingi nnyo nga bw'okiwulira kati eyo ye kiruddu oyo kiruddu National Referral Hospital naye ne wo wennyini mu kkubo wakati ku kiruddu era nawo waliwo ekinnya kiikyo wennyini kati kwe ambulance ne bweva eringa ezze kuweta era bwetuukawo era olabira ddala nga weegenda okuweterera waliwo ekinnya ku ddwaliro kwennyini pulogulaamu eno agafa kubiduka tekola mu ddwaliro ffe tukola ku luguudo era mu ddwaliro tetugenda kugenda olwogwaffe guba guwedde naye tukugambye nti tuyise ku kkuba erigenda ku referral hospital okitegeera n'ababooda ate kati nabo batandise kuvuga nga batakisi nabo atekaye mu kkubo tebavaamu nansonyiwa okuyomba naye ng'embeera bwetyo weefaanana bino ebinnya ne bisobola butosobola butanyiiga kuba ali obwongo buli lwogwa mu kinnya obwongo nga bukyuka n'obweno nga budde eno kati oyinza okuba ewaka avuddeyo n'obwongo obutegeera nga kale obutategeera buli sayidi emu kati buli lwogwa mu kinnya nga bugira buti era omaliriza okiraba
kati wano wonna tulinga abali ewawalumba ettanda tuwulira mbu ewasibuka ebinnya. So mu mbeera eyo yennyini tusaba bekikwatako okulabika nga batukolera ku nguudo zino, otherwise embeera si nnungi. Oluguudo nno lwe lumu ku nguudo ezayogerwako nti lugenda kutandika okukolebwa mu mwezi ogwokubiri. Nali ku rediyo nemmenya enguudo eziwerera ddala 20 mu kibuga Kampala ezigenda okubeera nga zikolebwa. Information eyo nalowooza nti ntuufu kuba nagijja ku source entuufu, naye I was so disappointed nti ku zonna enguudo ezamenyebwa tetufunyeeko yadde 10% ku nguudo zezikolebwakolebwako. Kalenda Road akaguudo ako akava waggulu wali eri ku hotelo ya Hajaruna Mbiru H&M okukkirira okugenda eri ku Sabala Road n'okudda ku Salama Road bakayiyeeyemukko ebintu ne bakatetenkanya. Kati wane essaawa eno we tuli ndowooza olaba tukyali ku Saapolo, I mean ku Salama Road. Kati wotuuka wano olwo n'ovugamukko kaweweevu eddakiika ng'obutawera eddakiika n'omanya nti nvuzeemukko kaweweevu. Bino ebinnya binywana nnyo amafuta, era ennaku zino bw'oba ovuga emmotoka ng'owulira amafuta gakendeera. Kati bw'oba ovuga emmotoka, abamanyi eby'emmotoka amafuta gabeera mu ttanka. Kati ttanka bw'ebeera nga kangeze ebugumye eno waggulu ekala, kati bw'ogwa mu kinnya kisuukunda obufuta bwo ne bujja ne bugwa eno waggulu ewakalu. Bwe wagwayo tampeko wansi gagenda okuddayo nga tampeko tekyawera. Kati manya emmoroka enywa n'ebinnya binywa, emmoroka enywa n'ebinnya binywa, ogenda okumaliriza nga amafuta yabaze nti ngenda kukozesa ga mutwalo oba mitwalo 2 nga tegakumaliddeeko ddala wadde n'akatono. Kati zino zolaba eziva eno zidojinga binnya, era ojja kwesanga nga zirimu abalwadde. Zidojinga binnya zisobole okubeera nga zitetenkanya. Kati naye ne gye ziva kati neyo yennyini egenda okuweta eyo eyinza n'okugwa bw'otagyegendera nti ogirabye eyinza n'okugwa bwe kitaba kinnyo, naye tusaba Mukama ereke kugwa. Ogiraba? Mwongere okusaba emmoroka eyinza okugwa eyo. Mugirabye? Naye ng'eri mu Uganda. Ndowooza ogirabye. Eyadde alina okuwetera wano laba gyawetedde asobole okutetenkanya. Soka buzooba zisobole okubalansinga. Kati ye Uganda bwe tutyo bwe tuli mwe tutambulira. Program tuli mugafa kubiduka omukutu gwa 94 akatonyezeemu Bilali Fama omukowoozeewo. Mwebale kutugoberera ku YouTube Lumase Dirisa. Bw'ogenda ku YouTube ojja kubeera ng'ofunawo akayenna gy'ali, era tujja kubanga tukuwa akadde gwe kasito subscribinga akadde ka notification ejja kubanga ejja buli tuteekayo nga kafuna buli tuteekayo ng'ofuna kwe twakugamba nti tweyama okuteekayo ebizimba abantu. Kati oyo abadde avuze kanaana abantu nuddemu kubanga naye tasobola kugwa mu kinyanga akiraba. Ebiwemula tetugenda biteekayo kuba tulina okubikola tetubikola. Tuteekayo bizimba ggwanga omuntu byagenda okuba ng'afunamu. Zino z'enguudo mu Uganda zotasobola kuvugirako. Akalimi bw'otunuulira akalimi wano tekannavaako wadde mu zero, kaako kali mu zero wansi. Aye nno temufokasinga ku mafuta, amafuta go kaleke kaakebyako, naye kati kaako akalimi kalimu kaako kakavaako mu zero kambuka. Naye mpulira njagala gidduka kuba ate nina ebyokukola ebirala, naye olw'ensonga nti tosobola obeera appointment n'omuntu n'omugaaka nkutuukeko mu ddakiika 3 ng'ogenda mutuukako mu ssaawa nnamba lwabinnya. Ntumira ku baggalagi mwenna mu ggwanga Uganda nti ennaku zino muliisa buti era bo bagamba nti ebinnya bigira bibeeramu. Tukyakwebaza omukwano gwaffe gwe tukyatambula naawe mu puroguramu agafa ku bidduka. Weebale nnyo, weebalire ddala, era nga bwe twakusuubizza luno lwe luguudo oluyitibwa 8th Street. Lwe luguudo oluva wano ku roundabout ewa Mukwano nga lugenda e Namuwongo, era n'olwaleero tukugambye nti nalwo katulukulagekokko ebitonotono ebibiruliriko nga boolaba ebinnya bino bwe bigenda mu maaso. Wano nno wootunula eno eringa ntaana gy'olaba eno
ekinnya kinene nnyo kino buli omu akyewala okukiyitamu, tewali asobola kukkiriza kukigwamu ng'alaba, era buli omu omulaba ng'atetenkanya okukiyita emabbali okusobola okugenda gy'alaga, naye ng'ate ekyobola olaba ekinnya kino kiri mu kibuga wakati Kampala. N'oluguudo baluyita 8th Street, lwe luguudo olututwala e Namuwongo lwolaba luno, naye nga bw'ogenda okulutunuulira naawe okkiriza nti ekyamazima terunyuma wadde n'akatono. Waliwo biwetiye wali eri byendaba ebiri okubeera nga bisika ettaka mu myala oba emyala okubeera nga gisobola okutambula obulungi. Otherwise tambula nange genda simbawo ebitooke. Okay, mu mbeera eno yennyini tugenda kutambula ffenna tubeere nga tukulambuzaako oba oli awo oluguudo nga bwe luli luno, naye nga si lulungi n'akatono okutwaliza awamu. Nti ate tenkanya bwe ngenda kusala kkubo tulabike nga tweyongerayo. Kale bodde eno ne bino nayo gye tuli eno binnya, emmotoka zino zonna olaba zikutte jjaamu naye nga ziri wakati mu kkubo. Gano gonna mazzi era nga bw'ogalaba bwe gali wano mazzi agawedde emirimu naye nga gali mu kibuga Kampala. Enkuba yakedde dda, yatonye na kiro era yakedde dda, naye nakati essaawa eno wakulaga nti nno amazzi gakyali mangi nnyo, era nkusaba oyongere okutambula nange oba oli awo tweyongereyo, buli kimu kirabike nga kyongera okutambula obulungi. Abakulu bali mu kugezaako okuba nga batusikira ebitaka mu mwala emyala gisobole okutambula. Kyesirowooza nti oba emyala gye gireetedde amazzi gano okubeera nga galeegama mu ttaka, naye nga bagezaako okubeera nga bagogola ku myala wano mpola mpola. Emyala nga bw'ogiraba awo nagyo gibadde gimaze okuba nga gikwata, bagezaako okuba nga batuyambako okugyamuko ebitaka. Eno emmanga bwe tukomawo eno oyinza okulowooza nti tolina woogenda kuyita okutwaliza awamu. Mu kkubo wennyini wakati we tuli embeera si nnungi n'akatana wennyini wekkubo we tuli embeera si nnungi n'akatono okutwaliza awamu, naye nga at least olabira ddala nga ffe katukole ogwaffe, oba oli awo abakulu nabo banavaayo ne bakola ogwabwe gwe bateekeddwa okubeera nga bakola, naffe katugezeeko okubeera nga tukola ogwaffe ng'abantu. So beti we tuli wano tuli ku 8th Street, lwe luguudo olutwale Namuwongo wano we wali Leerwe, we tuyitira wano bweti era tuli mu kkubo lya Leerwe, bagiyita 8th Street eno, lwe luguudo luno olugenda e Namuwongo. Otherwise si lulungi n'akatono okutwaliza awamu, si lulungi okutwaliza awamu oluguudo luno lwe tuli mu kubeera nga tukolako olunaku olwaleero. Si lulungi okutwaliza awamu oluguudo luno, okutwaliza awamu si lulungi n'akatono. Tutambula naawe era tukwebaza okubeera ng'okyatambula naffe, okubeera nga twongera okutambula n'oluguudo luno, naye nga tukugamba nti oluguudo luno baluyita 8th Street era nga luli Namuwongo, oluvira ddala ku roundabout eya Mukwano. Okukutambuza okukutwala e Namuwongo si lulungi n'akatono. Waliwo maaso wano walala we tugenda okuba nga twongera okukulagako, era nawe oyongere okuba nga otunulawo olabe. Gwe tukusaba busabi kubeera nga otugoberera, genda ku YouTube, programu zonna gye ziri ogenda kubeera ng'oziraba, buli kimu kirabike nga kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Bw'otuuka wano kwegamba ebyokuddugala twabivuddeko, ebyokuddugala twabivuddeko, tebiriiko nti oba kati tukyatya okuddugala, era ne lineko litunuulira olaba nga enjawulo tewali n'eri emabega gye twasoose, era naye bwe wati bwe wafaanana. Kino nakyo kinnya kiri mu kkuba wakati ekireetera jjaamu okubeera ng'ayongera okukwata emmotoka ziyita eri, pikipiki ziyita eri, okusobola okuba nga zeewala awantu nga wano bwe wati. So yembeera bwetyo bwetambula. Bino byonna binnya okutwaliza awamu si walungi n'akatono. Eno ye 8th Street, lwe luguudo olugenda e Namuwongo, gye twabagambye nayo tujja kubeera nga tulubalagako okubeera nga oyongera okulwekenneenya bulungi nnyo nnyini ddala. Mu mbeera eyo yennyini ebinnya bingi nnyo okutwaliza awamu, naye nga twongera okukubiriza gavumenti n'okugisaba kyoba oli awo ebinnya bino mu nguudo bikolebwe, buli kimu kibeere nga kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Omukutu gwa 94 akatenyeze mu Birali Fama omukowoozeewo, twongere okubeera nga tuwuliziganya
ebinnya bireetera n'emmoloka okufiira mu kkubo wakati. Omukulu ajja kutugumiikirizaako oba oliawo omukulu abeere nga yeetetenkanya asobole okuba nga ava mu kkubo. Naye ng'ebinnya bye bikanaaluzaala by'okuleeta ebizibu mu makubo okutwaliza awamu. Bw'akuba ekinnya ebikondo nga bibuukayo, awo nno ng'ogujabagira. Naye binnya bye bireese obuzibu, emmoloka y'omusajja namu bulungi nnyo, otherwise bw'akuba ekinnya agenda kumaliriza nga emmoloka ekyankalanyi. Kale yino eyase kasa tutuuseewo ebadde erina kwaka bwasi, omukulu n'alabika nga yeeyongerayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala batufolowinga. Kati ate katukwongereyoko ku luguudo olulala. Kyolina okukola kusigala ng'otugoberera, tulayikinge, twagale, tufolowinge, buli kimu kigende nga kitambula bulungi nnyo. Tukukakasa nti nno tugenda kukuleetera ekituufu kyennyini ky'oteekeddwa okubeera ng'ofuna. Nze Rumansi Ediriisa, katweyongereyo ate tugende ku 7th Street, tugenda ne ku 6th Street, zonna tuzikulage. Enguudo ezisinga tugenda zikulaga, nawe weesalirewo okkirize nti Uganda weerina okuba oba weerisi weerina okuba. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kati wano we tuli ku 7th Street Industry Area, nga bw'olaba bwe wali bwe wati. Ekyo nno kinnya kiri mu kkubo wakati. Ne kino kyennyini ky'olaba ekinnya kyennyini ekyakula ne kiwola, era nga nakyo kiri mu kkubo wakati. Nga bw'oliraba ekkubo lyaggwayo, eri emmotoka tekyasobola kumalayo, neeno tewakyajja mmotoka. So kati ekitegeeza mu kyo nti wano wo essaawa yonna wagenda kuba nga tewakyasobola kuyitibwa. Bw'olaba nti enkuba yakedde dda naye wakyafaanana bwe wati, kati kubisaamu ng'enkuba yakakya bweti, olowooza wano wabadde wafaanana watya. So bw'waba nga wafaanana bwe wati ng'enkuba yakedde dda, kiba kitegeeza nti ate luli kyabadde kiri waasi nnyo okubeera ng'essaawa eno kati bwe wati bwe wafaanana. Enkuba bukyanga ekya, owulira emmoloka ziizo engwa gye zigwamu mu mazzi, engwa gye zigwamu teyeeyagaza n'akatono. So tusaba mu mbeera eno yennyini, anti olaba oli alina kusaliikiriza eri ne geeti banaatera okuzitomera. So na bwe gutyo y'embeera gye tutambuliramu wano wennyini. Wangi taata? Anti obalabye abaasalawo balabye abo be baasalawo be bavuga kuzisobokasobokamu, be basobola okukola ebyo. Naye oba okimanyi gy'ovuga tesalawo, tosobola kubeera ng'obikola. Abavuga entonotono nga zino bwe ziti tasobola kukola nno kyakoze. Abavuga amagi aba alina kutetenkanya okulabika nga takosebwa mu mbeera eyo yennyini. Ababooda be basigazaawo akalinga akakubo akatonotono ke basobola okuyitamu. Kino kinnya singa kibadde kisoboka nange nandiguddemuko oba n'empuga, kubanga oyinza okulowooza nti omuntu asobola okuwugirawo. Ati bwe weetegereza emmoloka eri ejja ne weetegereza n'eri ejja, kati ezo zigenda kuyitawa nga bw'oziraba awo, kiba kitegeeza ono alina kuweta eno n'oli n'akola ki, n'oli n'asaliikiriza eri bw'ati. Kati ndowooza okiraba. Ezaasalawo ze zisobola okubeera nga ziyita mu mazzi, naye ezitaasalawo ziba tezisobola kukikola. Yembeera bwe tutyo mwe tutambulira. Owappiki aba alina okugumiikiriza oli ayitewo. Katulabe tuleera etawetayo, tulabe weegenda okuyita, kuba zo teziweta, ziba zirina kuyita mu mazzi wennyini wakati. Katulabe yo kyegenda okukola, era ekitegeeza mu kyo nti alina kuyita wano mu mazzi kubanga talina walala. Okitegeera? How are you? So mu mbeera eyo yennyini kati tuleera kyalina okukola ekyo, okulabika ng'asobola okuyitawo agende gy'akola ki, gy'alaga. Embeera bwetyo bwetambula, naye nga si birungi n'akatono. Buli omu atetenkanya kubeera ng'afuna waayita. Bwe kityo bwe kiri. Naye nga tubeebaza nti mwebale nnyo okutugoberera n'okutufolowinga. Kati tuba tulina okuviira owatuleera asobole okuba ng'alina waayita, naye singa tetuvaayo abatasobola kuyitawo, ate nga naffe tubadde tunoonya bubudamu kubeera nga tulina we tusobola okuba nga tukolera. So Industry Area bwetyo bwefaanana. Wano tuli ku gye bayita 7th Street Industry Area, naye nga ebinnya bingi nnyo. Kale awo nawo tumazeewo, kati ate tujja kuba tubabuulira awalala okukola. Yes, mwebale nnyo okubeera nga mutambula naffe
mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubeebaza okubeera nga mutambudde naffe okuva gye twatandikidde yonna okutuuka essaawa eno nga tukyali ffenna. Tubakubiriza okubeera nga mutugoberera mu subscribing ku YouTube Lumansi Ediriisa. Ebinyuma byonna ebiyigiriza byonna tuleeta buleesi. Kye mulina okubeera nga mutuyamba okubeera nga tutambula nammwe. We tusobeza tusaba kutusonyiwa ne bitatambudde bulungi naye nga tukusuubiza nti ebirungi bikyajja n'okubeera nga mwongera okuwuliriza 94 akatonyezeemu Birali Fama omukowoozeewo n'okutugoberera mu buli mbeera yonna. Bwetyo bwe tubadde mu kibuga Kampala nga tunoonya ebinnya ebiri mu nguudo, naawe gattako eddoboozi ku lyange okubeera nga tulaajanira gavumenti okwongera okukola enguudo tusobole okubeera nga obulamu butambula bulungi nnyo. Tubaagaliza ekisa kya Katonda n'ebiseera ebirungi n'ekisinga okuba nga kitweyagaza. Mukama atutaase ebizibu ebya buli kika. Tubasiibulidde wano nga tubagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.